Juliet Zawedde avuddeyo mu katambi n'atulaga engeri gye yakoleddemu Chameleone surprise eya Valentine eside eno. Wizzo Manizo naye yakakasizza ssebo wali mu katambi eside eno, ate nga munnange Abba Makasi wuuno munnange ate naye akakasa eside eno, ennyimba nnya video emu eside eno. Ngenda kubeera nga ate nga nkuwa information efa ku mwana mulenzi ate Abba Makasi munnange ate mu side eno mu USA, era nga ngenda kubeera nga ntandika munnange ate ne daddy we Dr. Jose Chameleone. Munnange tulabyeko ko wali obutambi bungi nnyo obw'enjawulo, mwana mulenzi nga afunye surprise eno munnange ate okuva wa Juliet Zawedde, era nga munnange kabadde kadde kakumakya, era nga bw'olaba munnange Dr. Jose Chameleone surprise ye era nga bw'ogiraba munnange eya Valentine. Jjukira nti nno nabalaza akatambi nga mwana mulenzi ono Dr. Jose Chameleone ng'asabukuludde munnange ate gift yeeno, era nga kwabaddeko munnange ate n'akabaasa akabadde kawandiikiddwako ebigambo bitutasobodde kulaba. Kakati Juliet Zawedde munnange avuddeyo wali n'atulaga munnange engeri gy'akoleddemu mwana mulenzi ono nga mu katambi wali engeri gye babadde bagoyingamuko crazy, era nga bw'olabaawo. Kansoke nkuweko katambi kano ate ndyoke nkomewo. There he is. What a surprise. Happy Valentine's Day, Chameleone. Thank you so much, Mami Julie. Thank you. With Same lots to you. of love Thank you, thank you, thank you. More from Juliet and family. I'm waiting for mine. Uncle Wee. Come on in. Yeah, somebody's being loved. Now, I should think of composing a Valentine's song, right? Because, I mean, we should be singing something here. Oh, happy Valentine's, happy Valentine's. Thank you for being loved. Naye nga bwekityo munnange ate bwe kitambudde eside eyo, kakati kankuggyeyoko eyo ewa Dr. Jose Chameleone ate nkutegezeeko ku Abba Makasi. Munnange Abba Makasi atadde obubaka wali munnange ate ku mukutu gwe ogwa Instagram, era nga atugambye wali nti no comment a date next week for music plus video drop, nga nno akakasa nti no agenda kubeera nga munnange afulumya ennyimba nnya wiiki ejja ne video emu wali kigenda kubeera nga kitambwira ddala, era nga bolaba ebifaananyi ebyo nga w'obiraba awo nga bitaddeyo wali ate bitambwidde ddala okamalako obumazi, era nga katukebereko mu comment. Kim n'agamba nti no fire Chamex n'agamba nti no fire, Machua n'ateekako wali katiiki, Mutebi n'ateekako fire Drip Baby n'ateekako wali era naye fire munnange eside eno. Bantu bangi abakomentinze ate kweno post y'omwana mulenzi wali ku mukutu munnange ate ogwa Instagram nga bw'abadde atukakasa munnange nti agenda kubeera nga yeezinga ennyimba nnya ne video emu, era nga ngenda kubeera nga ate nga nkuwa update yonna enafaayo ate muganda wange kigenda kubeera nga kitambuye ddala, nja kuba nga nkuwa update yonna enafaayo eside eno ku mwana mulenzi Abba Makasi. Naye nga bwe nti munnange ate bwe nkoze ngenda kubeera nga ate nga nkomawo ate mu maaso eyo ne updates endala katono nnyo bwe kiti.